Omwagalwa mpuliriza, Mukama waffe yeebazibwe, wasuze otya? Mukama yeebale kukukuuma, Mukama yeebale kutubeera mu mbeera zonna. Tugenda mu maaso nga tusabira amaka gaffe era katusabe. Mukama omulungi, tusaba era oyogere gye tuli ku nkya eno ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Leero day 10 nga ekyokuyiga kyaffe kirina omutwe gugamba nti witnessing oba okuweerwa obujulirwa. Bwe tusoma mu bbaluwa ya Yokaana esooka essuula esooka olunyiriri olusooka paka ku lwokusatu tulaba Yokaana ng'ayogera oba ng'awa obujulizi ng'alaga nti nno bo abayigiriza oba abatume baali ne Yesu Kristo, baatambula naye, baalya wamu naye era ne balaba ne balega ku kwagala kwe, ne balega ku kukola kwe ne ku kuyaayaana kwe okulaba nga alokola omwana w'omuntu. Mmanyi nga ggwe nange tulabye Kristo. Tutegedde ku Kristo, tumuyizeeko mu kigambo kya Katonda Bayibuli, tumuyimbyeko mu nnyimba. Abayimbi bangi bayiize ennyimba ezitendereza Kristo, eziraga okwagala kwe, eziraga ekisa kye n'okwagala omwana w'omuntu alokolebwe. Kristo ayogedde gye tuli okuyita mu Mwoyo Omutukuvu ng'atuula mu ffe ng'atulumiriza. Kristo ayogedde gye tuli oba yeeyolese gye tuli ng'ayita mu bitabo byaffe ebituwandiikiddwa eby'omwoyo w'obunnabbi. Kwegamba Yesu Kristo yeeraze gye tuli nga we tuli tetuyinza na kwegaana oba na kubuusabuusa. Mukama Katonda ayogedde gye tuli. Kati Katonda oyo ayogedde gye tuli ayagala naffe tumuweere obujulirwa nga abatume nga Yokaana bw'atulaga mu nnyiriri ezo ze tutagenda kusoma olw'obudde nti they were bearing witness kubanga baali boogera ku ekyo kye bamanyi, ku oyo gwe bamanyi, baalaba ebyamagero Kristo bye yakola, baalaba entambula ze ne balaba n'ekigendererwa kye eri omwana w'omuntu nga kwe kumulokola. Olwaleero ku bingi by'omanyi ku Kristo, ku kwagala kwa Kristo kw'otegedde era n'ekigendererwa kya Yesu Kristo okulokola buli muntu, naddala ng'atandikira mu maka gaffe. Ebyo by'otegedde obitegeezezzaako abantu abalala, naddala nga tutandikira mu maka gaffe. Olwaleero abantu bangi abalina ababayambako mu maka gaabwe nga tebabafuukidde bujulizi, nga beewuunya n'okwewuunya nga bakulaba ng'ogenda ku ssabbiiti kubanga bagamba naye omuntu ono ampisa bw'ati ddala amanyi Katonda ono ddala naye muntu wa Katonda. Mukama atusaasire nnyo. Oyinza okuba nga ofulumyeko ne wabweru w'amaka go, baliraanwa abo balaba Kristo ali mu ggwe akukoze obulungi, oli mujulizi gye bali ku lwa Kristo. Abaana bo bayinza okuweera Katonda obujulizi nga bagamba bannange twebaza Mukama Katonda olw'abakadde baffe kubanga bamanyi Yesu. Basobola okuweerako obujulizi oba bawulira nga beevuma bwevumye. Omwana omu yagamba mu ssomero erimu nti abasomesa boogera ebigambo bingi abamu, naye nti ebikolwa ebimu ate abamu bye bakola bibulookinga amatu gaabwe n'okuwulira ebyo bye boogera. Kitegeeza ki nti oluusi abaana ba Katonda mu maka gaffe ng'abazadde ebintu bye tukola bisaanyaawo oba bibikka ku Kristo gwe twogera. Mukama Katonda atuyambe nti nga tuli mu maka gaffe, nga tuliraanidde abantu baliraanwa baffe, nga tugenze ku mirimu gye tukolera, leka empisa yaffe, leka okwogera kwaffe, leka ebikolwa byonna bye tukola bibeere nga bijulira Yesu Kristo omulokozi waffe, Yesu Kristo ow'ekisa, Yesu Kristo omugumiikiriza, Yesu Kristo afaayo nnyo gye tuli. Mukama atuwe omukisa n'ebigambo ebyo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katusabe. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi. Tusaba otusonyiwe bwe tweyisizza mu ngeri etakuweesezza kitiibwa. Tusaba otusonyiwe Ayi Mukama bwe tutulugunyizza abantu abalala mu kifo ky'okubabuulira enjiri, mu kifo ky'okubeera nga empisa zaffe ziweera obujulizi ku lw'obulungi bwo, Mukama ne ziziika ekigambo kyo. Tusaba otusonyiwe Mukama naye tusaba era otuzza obuggya, tusobole okwogera nga bw'oyagala, tutambule nga bw'oyagala, tukole nga bw'oyagala, era abantu bwe banaatutunuulira, bwe banaatuwulira, Katonda waffe nabo batendereze Kitaffe ali mu ggulu. Tukwebaza kubanga olidde okusaba kwaffe mu nnya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.